lirangirira era lyaniriza Bannayuganda bonna abato emyaka emito okwegatta mu general recruitment exercise ey'omwaka guno 2026. Tuyina levels nyingi ze twagala mu recruitment drive eno. Abasomye mu disciplines nyingi z'enjawulo naye n'abalala betusobola okuyita regular forces oba general qualifications okujja okwegatta ku kibinja kya UPDF. Abantu betwagala nga recruitment negenda kutandika 10th of June. Twetaaga nga oyina ebyetaagisa okuli nti olina okubeera Munnayuganda ate ng'olina national identity card. Ekyokubiri, olina okuba nga oli mulamu bulungi era ng'oli mugumu. Lwakuba bwe tuba tuli ku ruutinga tujja kutwala abo betunaaba tufunye tubayise mu buwaayirizo bwa medical examinations n'ebirala. Olina okubeera Munnayuganda ow'empisa era ng'ogoberera amateeka agw'eggwanga era nga tolina criminal record yonna. Ekirala, bonna abaagala okutwegattako balina okuba nga balina ebbaluwa ezibawandiikiddwe kuva ku LC1, LC2, LC3 ne Gombolola Internal Security Officer oba District Internal Security Officer, office ya RDC. Era aba-applyinga balina okuba nga bava mu kitundu ekyo bwe bafunye ebbaluwa z'aba LC ne DISO ne RDC. Bwe tunaaba tuli ku routines abantu bano bigenda kubeera applications zigenda kubeera online. Baziyita kalimagezi. Abantu bajja kuteeka application zaabwe ku mitimbagano. Bajja kuteeka application zaabwe ku mitimbagano. Naye kyenjagala okukubiriza Bannayuganda bonna nga tutandise recruitment exercise eno, ekisookera ddala recruitment eri free of charge, tetwetaaga ssente. Muntu bw'ajja n'akusaba ssente, oyo mukyamu era muloope. Era bwe tukukwata ng'oli fraudster ng'ogezaako okujja abantu ku ssente, tujja kukwata tukuvunaanye mu mbuga z'amateeka nga tugoberera amateeka g'eggwanga. Tukubiriza abaana b'obuwala mu bintu byonna bye mbasomedde wano bye twagala okurikurutinga, abamiitinga criteria ezo baveeyo bajje batwegatteko ku ggwanga. Buli mwaka abaana b'obuwala babeerako ne kwota yaabwe. Emirimu egya UPDF gigenda gigaziya. Twetaaga abakyala. Bw'oba olina obuwaayiriza obwetaagisa n'emyaka ng'ogituukiriza oli mulamu bulungi, tukubiriza abawala bajje batwegatteko mu UPDF. Akalala akawaayiro ke njagala kubiriza Bannayuganda nti abo bonna bagenda okujja kubeera recruited, tusabye empapula ez'okusoma, tusabye ebbaluwa z'aba LC ne ba DISO n'abalala. Tuleetere empapula entuufu, authentic documents. Bw'onooleeta ebintu ebijingirire oba ebitali bituufu, tujja kukwata era tukuteeke mu mbuga z'amateeka. Tweyanziza Bannayuganda bonna emyaka gino gyonna, abazi batwegattako ku UPDF, abazi batuwagira
nti UPDF gye lyammwe tubasiima obuwagizi, tubakkiriza mujje mutwegateko tusaavinga eggwanga lyammwe, era ffe nga UPDF tusigala twekubidde ku musingo gw'empisa ogw'okwagala eggwanga lyaffe n'ensi yaffe okutwaliza wamu nga East Africa ne Africa. Neyanziza ya UPDF eyitwa recruitment.updf.go.ug ejja kuba egulwawo okutandika n'ennaku 10 paka nnaku 24 za June 2026. bwe tunaavaawo abanaabeera baapulayinze era nga batadde ebyetaagisa byabwe bajja kubeera shortlisted era tuddemu tubawandiike ku mitimbagano eyo eya UPDF website ku disitulikiti zonna ne city halls notice boards kuva olusooka lwa July paka 14 July. Ate nga physical recruitment mu districts ne cities ez'enjawulo ejja kuba etandika ku nnaku nga 2 za July paka olusooka lwa August 2026. bwe tuba turecruitinga abantu betujja buli mu district tujja kuba tugoberera calculations eza Uganda National Population and Housing Census 2024 kyekijja tulaga abantu bameka betujja mu buli district oba city. Abantu betwagala ku recruitinga kuwegata ku UPDF nga bwe nabagambye bali mu bitundu bya njawulo. Tusooka n'aba general recruits abajja kuba balina certificates eza Uganda Certificate of Education oba O level ne Uganda Advanced Certificate of Education nga balina okuba balina emyaka 18 paka 22 ate bya senior 4 oba senior 6 omwaka 2024 ne 2025. Tujja kwetaagayo information communication technology specialists abalina masters, abalina degree ne diploma mu bukugu obwo bwa ICT. Tujja kwetaagayo ba engineers and logistics experts nga balina zi masters, zi degree, zi diploma ne certificate n'emyaka 3 ye experience mu bukugu bwa engineering and logistic management. Tujja kwetaagayo ba aviation professionals abavuzi b'ennyonyi nga ba pilot instructors, ba pilots, aba engineer alabirira ennyonyi, aba aircraft controllers n'aba meteorologists. Tujja kwetaagayo abana Uganda mu bitundu by'okwe services mu bitundu by'obulamu health workers. Tujja kwetaaga ba specialist doctors nga balina masters degree, ba medical officers, ba pharmacists, ba nurses ne ba allied health workers. Tujja kwetaagayo abakugu mu by'amateeka nga balina zi degree ne legal practicing certificate ne myaka wakiri 5 eya practice mu bintu by'amateeka. Tujja kwetaagayo abasomesa aba secondary school ne ba primary school ate bonna nga balina kuba balina zi degree. Tujja kwetaagayo n'ab'emizannyo ba sports personnel abalenzi n'abawala myaka 18 ku myaka 3. Era bw'oba nga wali wegaseeko mu competition yonna ya national sport
wano mu ggwanga lyaffe era ng'olina obujulizi kijja kubeera kikwongerako amaanyi nti tukutwalire ddala ojo shiningire mu UPDF. Tujja kwetaagayo ne ba social scientists oba abakugu mu bintu by'embeera y'abannansi nga balina zi degree mu social sciences ne psychology. Tujja kwetaagayo n'abayimbi. Tulina UPDF band, tulina arts mu UPDF, tulina department gye tuyita UPDF sports and culture. Bw'oddako culture tulina ba band, tulina entertainment groups, cultural troops n'abalala. So oba oli muvubuka ng'osobola ebintu bino